Ebyokwerinda binywezeddwa ku kyalo Kiteetike ekisangibwa mu town council y'e Kasangati mu district y'e Wakiso. Poliisi etegulula bbomu bweyitiddwa bukubirire okutegulula bbomu enjingirire eziwerera ddala 5 nga zino zibadde ziterekeddwa mu kayumba okumpi n'amaka g'omusumba Isaiah Mbuga. Bano bazze ne bafuuza akayumba kano gye bazudde ebyambalo ebyefaanaanyirizaako eby'amagye ng'ababadde beeyambisa ekifo kino baamala kusala katimba mu kifo kino okusinziira ku musumba Mbuga nga bw'annyonnyola. Abapoliisi okulaba kiki ekigenda mu maaso awo tetutera kukozesaawo tupaakingawo motoka bwetubeera n'ebintu bye tuba tukola abantu abasinga bapaakinga awo so naffe twewunyiza okulaba nga waliwo mubaddemu omuntu abadde ajjawo yasala eri akatimba batulaze we yasala abadde we yayise okujja okuyingira omwo. Omusumba ono agamba nti obulamu bwe bubadde mu matigga kuba abadde tamanyi kigendererwa ky'abantu bano. Tomanyi kigendererwa kya muntu kubanga nange mbadde sisuubira nti omuntu ayinza okujja n'akolera awo ekintu ekifaanana bwe kiti. So nange kineewunyisizza okulaba nga waliwo bbomu entegeke bwetyo. Oli yatuta obudde bwe n'akola ekintu kye n'ategeka n'alaba n'okulaba nti bw'oba ogguddewo ng'olingiza ojja kuggalawo bugazi nga tolina ky'olabye. Abakulembeze mu kitundu kino bagamba nti ekitundu kyabwe ebyokwerinda bikyalagaya nga basabye bongerwe ku bukuumi okusobola okutaasa obulamu bw'abantu. Nakitundu tukwataganyize wamu security tujagezeemu amaanyi. Osobola okuba nga toli musirikale, osobola okuba nga toli defense, osobola okuba nga toli chairman. Ne defense nga yo security nga yo esookera nga gwe omuntu wa bulijjo gw'osookebwako security. Omwogezi w'eggye lya UPDF ekibinja ekisooka Major Charles Kabona akakasiza nti bbomu zino zizuuliddwa nga tezinnatuusa bulabe ku bantu wabula n'akubiriza bannansi okuba obulindaala nga kati batandise omuyiggo gw'abantu abali emabega wa bbomu zino. Olwaleero tufunye intelligence led information nga mu kitundu kyaffe kino ekya Kasangati Kiteetika waliyo abantu abakyamu ababadde bagezaako okukolerayo bbomu zaabwe enjingirire ezinayise IEDs, improvised explosive devices, ze bbomu zenjingirire zibadde mu kayumba kanakolaba wansi wano, naye intelligence yaffe ekola bulungi nnyo nga mugimanyi bulungi. Ate tulina Bannayuganda batwagala nnyo abatusupportinga nga bulijjo. Katolaba ebitongole ebyokwerinda UPDF eri wano ne Uganda Police naye eri wano, naye obutuuze nituuka wano akayumba ntuyingirayo tusanzeeyo ezo bombs enjingirire ezibadde nga bagezaako okukola. Oluvannyuma embwa enkonzi z'olusu zireeteddwa ne zirawuna ekifo kyonna era ne bakakasa nga bwe watakyaliwo kintu kyonna kya bulabe mu kitundu kino nga zo bbomu ziggiddwawo ne zitwalibwa okwongera okwekebejjebwa. Tubagamba tubaliko obubinja obukyamu obwa ADF obwagala okutuusa obulabe ku bantu baffe, naye tubagamba mwe ng'abantu aba bulijjo mulina omulimu munene nnyo oba etafaali yakuteeka ku byokwerinda by'eggwanga. Ate mwenna Abannayuganda kitukakatako okulaba nga tukolera wamu n'ebyokwerinda okunyweza ebyokwerinda mu bitundu byaffe. Nze Aneti Namatovu ku lwa KSTV Agaleero.